Detective Sergeant Mulika Sulaiman yakubiddwa musirikale munne AIP Elia Musi nga ye osi w'omukikaja amasasi mu butanwaga Musi kidiride ekibinja ky'abakifeesi abalumbye amaka ga Florence Naluyima ne bamenya nga bano bakubidde poliisi ejje bayambe. Bino byabadde Kasenge mu Kyengera Town Council era DPC w'Ensanje olwafunye amawulire ag'okumenya kw'ennyumba ya Naluyima ku ssaawa 9 ez'ekiro kwe kutegeeza poliisi y'omu kitondo eyasitukiddemu okugenda mu kifo kino okwabadde ne Mulika. Gambibwa nti bakifeesi badduse poliisi ne bakwata emmotoka ekika kya Kanta gye baabadde nayo. Oluvannyuma poliisi okuva mu kikajjo ng'ekulembeddwa Musi we yatuukidde era teyatawaanye kubuuza n'abikula akabati amasasi ne gakwata Mulika. Poliisi bwe yagezezzaako okwagala okubakwata ne badduka. Kati baabadde badduka ndowooza okugenda okulinnya emmotoka yaabwe wali ku koolaasi ku Kyewuddu ne balemesebwa poliisi n'ebazingako. Nebalwanagana olutalo lw'amaanyi. Florence Naluyima gwe bamenyedde ennyumba ng'ali wamu n'abaana be bagamba nti baludde nga balina enkayana z'ettaka nebbe yamuzaalamu abaana 5 nga bamaze emyaka 10 nga baawukanye era n'asinziira eyo n'atunda awaka kw'otadde n'okubagobaganya. Bajja wano mu 9 okutandika okubeera wano ne muzaalamu abaana 5 n'andeka awaka natambula n'agenda. Era yayimeeyo n'atandika n'atunda wano nga nze simanyi abaana nze mbeekuliza okusoma kwagaana ebintu byasigalayo ku ssomero. Taata waffe yatunda nga tetumanyi nga ne maama waffe tamanyi wabula abasajja ne bajja ne baleeta ebbaluwa ne bagamba waneeno baguzeewo mwe bagambye muli bapangisa. Bongeddeko nti ku ssaawa 8 ez'ekiro babadde bali awo ne bawulira abantu abamenya ennyumba olwo abasangiddwa munda ne babasiba emiguwa ne babatwalako amasimu gaabwe n'ensimbi enkalu emitwalo 5 olwo ne bamenya nga poliisi bwe yatuukidde nga kumpi ennyumba eweddewo. Gabadde amasimu 4 ge baatutte ne ssente z'omwana zabadde emitwalo 5 nze nabadde sirina ssimu. Tebatufulumya n'amajambiya gamufulume mutule wali tombako kimukwata amasimu ne bagatwala ne ssente. Bagamba nti bakanyama babadde n'ebisi n'emigo nga Nakayima asabye bekikwatako okumuyamba kuba talina waagenda kubeera n'abaana be. Badde balina ensuuluulu n'emiggo n'amajambiya. Bwe baatuuse twabadde twebase batandikidde awo okukoona ng'omu akoona ababiri bakoona wano ng'abalala bakoona eri emiryango feesi. Nsaba poliisi nsaba kunnyamba mpa obukuumi kuba sirina wadde n'olwataano lwengenda okulabiriza abaana sirina nawe ngenda kusuuka. Abatuuze okuli ssentebe w'ekitundu Ronald Kirumira boogedde engeri bakanyama gye balumbyemu abantu baabwe. Ensonga zino zivudde mabegako omwami Kaggwa nannyini wano yatundawo n'aguzaawo omwami Juma naye ebiwandiiko ebyo ng'abakulembeze ffe tetwabirimu. Kakati ate oluvannyuma nagenza okuwulira nga waguddewo bino ebyokukoona amakago. Atulambuza we batidde omusirikale n'asaba bba w'omukyalo ono akkaanye n'abantu be okusinga okubamenyera ennyumba. Ajje bakkaanye wamu n'omukazi nga n'omwami kwali. Kuba bino ebintu okubitegeeragana tisi kizibu nnyo. Naye okuyita mu ntalo okuyita mu ki bino bireese okufufugaza eggwanga lyaffe. Oluvannyuma ab'enganda z'omusirikale Mulika bagenze kugwanika emulago ne bajjayo omulambo gutwalibwa empigi mu maka ge. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango alambuludde ku kyabaddewo. Mbeera yannakwata musirikale waffe afiiridde mu friendly fire naye nga bagenda osi wa kikazi atwala kitundu eyo soka badde bagezezaako okumufuna naye nga tebamufuna ku ssimu naye oluvannyuma ate ye nakubira DPC and waliwo report gyafunye report kyekimu ekyomukyalo DPC namugamba nti wadogendayo naye maze okusindikayo ki patrol 99 ndowooza OC wakikajju banga atwala kitundu ekyo abadde ayagala genda kulaba ekifaayo mu kitundu kye. Bano aba 99 be basoose okutuuka. Agamba nti AIP Musi yakwatiddwa nga bagenda maaso n'okumanya okuzuula ekituufu ekyamutanudde okukuba musirikale munne. Badde ategeera nti DPC amaze okumugulira amaze okusindikayo abasirikale bange
amaze okusindika abasirikale lwaki ate nga atuuse mu kifo ekyo yakuba bukubiki amasasi kati okwebuuza okwo kutambise. Lydia Nalweiso ne Henry Kasomoko be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.